Eno ye program yo ensulo ey'enkya wano ku 3 ABN TV. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Zabuli essula ya 3 olunyiriri olw'omusanvu etugamba nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo abamutya n'abalokola. Olunyiriri luno lwe lumu ku bisuubizo bye tulina mu kitabo kya Katonda ekitukuvu Bayibuli olunzizaamu essuubi mu biseera byonna. Mu biseera byonna manya nti Katonda wange ali wamu nange, oba bya ssanyu oba bya nnaku. Mu biseera eby'ennaku tumanyi okuwulira nti tuli ffekka era ne tuwulira okunyiikaala. Naye bw'omanya nti Mukama Katonda wo ali wamu naawe oddamu amaanyi, era olunyiriri luno lulina ffenna okutuzaamu amaanyi nti kyonna oba oyita mu kiwonvu mu kikko, Mukama Katonda omanya nti waali naawe, ate ye talemererwa, tatiisibwatiisibwa. N'olwekyo olunyiriri luno muganda wange naawe lwetwalira olwaleero ng'ekimu ku bisuubizo ebirungi ebiri mu kitabo ekitukuvu Bayibuli. Olunyiriri lwaffe lubadde lugamba nti malayika wa Mukama asiisira okwetooloola abo bonna abamutya n'abalokola, nga lubadde luva mu Zabuli essula ya 3 olunyiriri olw'omusanvu. Atenderezebwe Mukama kubanga awulidde bye musaba. Kulamusizza muganda wange mwannyinaze ne nkubuuzaako nti wasuzeeyo otya nno. Njagala okwebaza Mukama Katonda atukeserezza obudde era n'akusobozesa okukola okusalawo okutuufu kwe kwegatta ku nsulo ey'enkya. Pulogulaamu yaffe ejja gy'oli butereevu ng'eva ku 3ABN Television Uganda, ng'era enkya eya leero azze mu ddiiro lyo okugabana ggwe nange gwe mwannyinaze muganda wange. Amannya agange nze Ziwa Elia, omuweereza mu kkanisa ya Seventh Day Adventist Church esiŋŋaanibwa awo Makerere opposite LDC. Buli sabbiiti ojja kunsiŋŋaanawo, weewaawo olumu oyinza okuba nga naweerezebbwa awalala okubaako obuweereza bwenkola. Naye enkya eya leero neebaza Mukama nti ampadde omukisa nate okubaako ne byengabana naawe nga tonnaba kugenda kukakkalabya mirimu gyo nga bwe kyatutonderwa. Mukama njagala okumwebaza nga tutandika n'okusaba nga nkujjukiza nti pulogulaamu eno bw'abaawo mukwano gwo muganda watannaba kumanya nti gyeri, mutegeezeeko nti buli saa 12 ku maliiri tuba tugguse bumale okubaako ne bye tuyiga bye tutandikirako olunaku. Mukama omulungi ow'ekisa, twebaza olw'omukisa gw'otuwadde okuba nti tukyali balamu. Kkiriza Omwoyo Omutukuvu ajje aluŋŋamye era ayigirize. Nze kambeera omuzindaalo ogunaayitamu obubaka bweyagadde baganda bange ne bannyinaze, oyo yennyini atudde awo okubaako byeyeetwalira. Tubeere mu byonna kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Omutwe
gw'ekyokuyiga kyaffe ekyenkyene eyaleero gugamba nti kyekituufu okukola. Ekituufu okukola ki? Okukola. Olunyiriri lwaffe olw'okujjukira luvudde mu Baluumi essuula ey'e12, olunyiriri lujja kuba lwa 17 era lugamba bwe luti: temuwalananga muntu kibi olw'ekibi, mweteekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna. Temuwalananga muntu kibi olw'ekibi, mweteekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna. Abavubuka abaali baakava mu secondary school nga beegasse kwemu ku masettendekero amangi mu ggwanga erya America baasalawo okwepangisiza muvubuka agunjuse. Ne bapangisa. Mu kupangisa baali beetaaga okubeerako n'ebintu bye bagulira mu kafo kaabwe ke baali bapangisizza ng'abavubuka abato. Mu bye baagulira sofa seeti gye baagula $1 wazindaba $20. Bwe bamala okugigula ne bagitwala ne bagiteebeza mu ddiiro, omu ku bo yali atudde ng'awulira essanyu olw'okuba balina kye batuuseeko ng'abavubuka abato. Naye mu kwegirisiza mu kutuula mu ntebe eyo, agenda okuwulira mulimu ekintu ekizijjagadde ekizimbagatanye mu ntebe omwo. Mu kukeberakebera mu ntebe omwo kwe kusiŋŋaana akavangata. Akavangata ako kaali mu bbaasa, nga mu bbaasa omwo mwalimu ensimbi eza $100 wagindaba 4. Simanyi oba ompulidde bulungi muganda wange. Akavangata akaali mu bbaasa omwo gyali $100 wagindaba 4. Bwe mba nga nzizizza mu nsimbi eza Uganda ze miliyoni za ssente 135. Simanyi oba mumpulira bulungi. Miliyoni za Uganda 135. Abavubuka bano babiri bavudde mu secondary school beegasse ku ssettendekero mu kugula bye baguze baagenda mu ntundabikadde. Mu ntundabikadde gye basiŋŋaanya essofa erimu akavangata akaali kakwekeddwamu akavangata ako. Abavubuka mbalaba. Bwe abavubuka ab'akacyo kano balina n'ebirooto. Ngenda kugula plasma screen, TV, ngenda kugulayo seereza, essimu, njagala iPhone. Bye birooto ebijjira omuvubuka ow'emyaka egyo, myaka 18-20. Abavubuka bano mu birooto byabwe babiroose balowooza kino balowooza kiri. Ne batandika okukubagana ebirowoozo. Tukoze tutya n'ensimbi zino? Bawaanyisiganya ebirowoozo. Naye oluvannyuma lw'okuwaanyisaganya ebirowoozo byabwe kwebuuze nti byonna ebyo tubiwulidde tubirowoozezzaako. Naye entebe eno katugiddize nannyini waayo eyasooka. Entebe eno katugizzeeyo tunoonye nannyini waayo eyakola ki? Eyasooka. Era bwe bazzaayo entebe bwe baazuulira nti eyaleeta entebe eyo mu butuufu yaleeta entebe teyatunda na ntunde, yagigaba bugabi. Bakizuula mu biwandiiko ebyaliwo nti omukyala ono yali namuwandu nga bbaawe yali aterese kyafa kirina ki ng'agenza aterekaterekamu kyaterekera omunaku lulikya. Omukyala we embeera balibanga embeera ebafuukidde ekizibu, kale okwo kwe balikola ki? Kwe balitandikira.
amulekeddewo ensimbi kwanakola ki kwanatandikira. Era omukyalo naye yagaba bugabi entebe ekaddiye katugende tufune ki entebe empya. Njagala okutegeeza gwe muganda wange mwannyinaze ebiseera ebisinga tunoonye okukola ekituufu. Kole kiki? Kola ekituufu. Beera mwesimbu era wa mazima. Beera ki? Beera mwesimbu era wa mazima. Okubeera omwesimbu era wa mazima yenkola entuufu omuntu gy'atandidde okubeera nayo mu bulamu bwe. Bw'obeera n'omukisa ogunnyonnyola, bino nabirabako era nali mbikozeeko naye sikyabikola. Nga tukyali baana bato mu primary, mukadde wo akuwadde emyaka mingi nnyo emabega. Mukadde wo akuwadde ensimbi eza transport, naye olw'okuba wabeerangawo abantu mu takisi omwo abalina ekisa basaasira abaana abato, gwe bakuwadde transport, gwe nojja mu takisi nogaa sirina ki? Sirina transport. Kale toyina transport, omwana temumuleka yemerera awo. Naye oluva mu takisi bw'oti eba yakagendako wali nali ng'onoonya wali akaduuka akalimu paani ekabalagala. Ng'okola ki? Ng'ogula ng'olya. Obutabeera bwesimbu butandikira eyo. Kati bugenda bukula, olinnye takisi bambi omusajja byamukubyekubye dda, yakedde ku 10 ku makya asomba bantu ku luguudo olw'Ehoima oba luguudo lw'e Masaka oba luguudo lw'Entebe, bwaggala ekijji bwakiggala bwakiggala mukoowu muzibu. Kati taba musajja wattu mu kukuddiza balance, omanyi mwayigaawo, abantu mwayigaawo, omuntu omuwadde ekinyaanya gy'emitwalo 2, omuwadde omutwalo omuwa onootera okuvaamu balansi wange. Naye omusajja ono akooye asise ekijji kuva ku makya. Laba omusajja ono mu kukuddiza balansi ak'ebiri akakuddiza n'akuwerako n'ensimbi endala, oba akamutwalo akakuddiza n'akuwerako n'ensimbi endala, talina kyaggyeko. Ebiseera ebisinga olw'okuba embeera y'ebyenfuna etunyigiriza, gwe ng'okola ki? Ng'oyitamu ng'ogamba nti baatubba naye kakirabeko. Naye beera omwesimbu. Omusajja ono omugaye nti munnange ensimbi zompadde nnyingi ku ze nkuwadde ate togyeko. Tomanya omuntu ono oyinza okuba omutaasizza ekizibu ky'abadde agenda okufuna. Abamu ku mmwe abantu babeera mu bbanka omwo teera, omuwala nga yasayininga nti buli ssente ezibula yalina ozisasula. Kakati alabye bakasitoma abawera n'asatu olunaku, kati n'agenda akuwa essente ezisukkamu, kamashini kabaze naye ate naye mu kubala ne ziyitamu. Short ajjira mu kubala kwe yalina omusasula. Kale gwe kikuggyako ki? Okugamba nti munnange bw'obadde obala mugiddemu ekizike kikino, mufo ky'okufuluma nazo, omuntu omulekere ekizibu agende ng'akolima. Ebikolimo bye tubeera nabyo mu bulamu bwaffe n'owebuuza nti ssente zange lwaki tezizaaza, naye nga ggwe toli mwesigwa, toli mwesimbu. Simanyi oba onfuna bulungi. Abamu bakutumye mukama wo akutumye ogende ku dduuka obuleyo by'oguze, nze batera nnyo binkola. Oyo n'abuuza ku risiiti tuwandiikeko mmeka. Atali mwesimbu oyinza n'okujja nogaa nti mukolera risiiti awo, risiiti ebintu oguze bya mitwalo, teekako emitwalo 15. Baganda bange, obwesimbu yerina okubeera enkola ey'omuntu yenna omuntu mulamu omukristaayo. Kubeera muki? Kubeera mwesimbu. Abavubuka bano kwe kweteeka bembadde mbabuulirako, beeteeka mu ddene ne banoonya omuntu ono gye yali ava. Bagenda okutuukayo nga mu butuufu ekifo gye yali abeera si ye muyenga wa wano gwe tumanyi, si ye Kololo, naye ng'abeera mu nzigotta z'e Kasubi.
gyalina akayumba ke mwapangisa mwe yatutte entebe ze yaguze empya. Abavuka baatuuka ne bagamba nti mbutuufu ne bakizuula nti ensimbi gino emitwalo 4 zaali za kukola ekyenjawulo mu bulamu bwaki bwa famire eno. Kale naawe bw'otaasa ensimbi zaani n'owaayo omusajja ono oba abadde kondakita mu takisi n'omuwa ensimbi entuufu n'otaasa olunaku lwe, oba ono mukazi omuwala akola mu bbanga n'otaasa olunaku lwe, olina ekyenjawulo ky'okoze mu bulamu. Era ajja kwebuuza, ayinza n'okusabira emikisa, ayinza n'okwebuuza naye ono muntu wa kika ki akoze ekintu ekifaanana bwe kiti. Omukoledde oluki? Ojja kuba omukoledde olunaku. Bana omukisa gy'okubeera abeesigwa era ab'amazima oba obutabeera gyo mingi. Naye gye gigenda okukwawula okulaga omuntu omukkiriza omukristaayo wa nnamaddala n'atali muki mukristaayo. Gw'ogenda kukola otya? Gwe muganda wange mwannyinaze ogenda kukola otya? Njagala okutegeeza nti abavubuka bano kyali tekibakakatako okuzzaayo ensimbi zino. Bandibadde bakola ki? Bandibadde bakuba mu ngalo nti kakubye. N'emmotoka tusobola okugula naye bwe beefumiitirizaamu wankubadde kyali tekibakakatako. Bwe baatuuka mu maka gano baalabira ddala nti mu butuufu abantu bano ensimbi baali bazeetaaga nnyo okusinga bo abaali bagenda okugula ebintu ebitalina ki? Ebitalina mugaso. Baluumi essuula ey'12 olunyiriri lw'17 kyavudde atugamba bw'ati. Baluumi essuula ey'12 olunyiriri lw'17 kyavudde atugamba bw'ati. Temuwalananga ggwanga, temuwalananga muntu kibi olw'ekibi. Mweteekenga ebirungi mu maaso g'abantu bonna. Abatakisi bayinza okuba batuyisa bubi. Bw'ofunayo engeri gy'okola ki? Mukiyita namuyisizza kuli talaba. Namuyisizza ku ki? Era yansanze nange ndi mu kawu. Kati gw'otandise okuwalana eggwanga ekibi olw'ekibi. Omungereza kyava agamba nti 2 wrongs don't make 1 right. Gwe kikyamu ky'ogenda okukola obutabeera mwesigwa na mwesimbu n'ekyoli kyakola obutaddiza balansi. Mbadde entambula enkyene ya leero okujja okubeera n'ebyengawana nammwe. Omusajja muwadde ensimbi nga naatera okutuuka wendaga. N'ayagala asimbule naye ntunuulira emmotoka eno neŋŋamba nti ekyokuyiga kye ŋŋenda okugabana ne bannange laba bwe kituukirira, naye kondakita abadde mwesigwa n'akoona ku mmotoka. Lindako omusajja nziremu muwe ssente, muvubuka n'avaamu n'andeetera balansi wange oba enfissi zange. Twetaaga ng'abakristaayo okubeera abeesigwa era ab'amazima. Gwe muganda wange kiki? Gwe accountant mu kampuni n'obeeraawo ng'okuutiza oyinza muli bagezi mubbirana mu kompyuta kati tebikyalimu byakuutiza ku mpapula. Awabadde 0 n'oteekawo ki? N'oyongerawo 0 endala, mutwalo gufuuse emitwalo 10 oba miliyoni. Awabadde emu n'ogifuula 7. Obwesigwa. Obwesigwa tulina okubeera abeesigwa. Bwesigwa buwedde mu bantu. Amazima gasuuliddwa mu kkubo. Abantu tebakyalina ki? Mazima n'obwesimbu. Olina bba ensimbi ezirina okubeera nga zijjanjaba abantu. Obwesigwa n'obwesimbu tebukyalabikirako ddala mu bantu. Bw'obeera omwesigwa bagamba nti ekibi kirawa okusinga ekiki? Ekirungi. Naye amazima gakola ki? Galwawo naye gatuuka oluvannyuma. Naye ekibi kirawa. Gw'ogenda okola ekintu ekitali kituufu abantu bajja kimanya oba naakizuula nti obadde mu kumpanya
ekyo kye kigenda okwogerwako. Ebirungi byonna by'obadde okola emabega tebagenda bikola ki kubijjukira. Kinzijjukiza era mu Bayibuli omwo ndoza ssula ya Danyeri ya 6 oba ya 5 sijjukira bulungi. Danyeri baali banne tebamwagaliza, baali bafuga obwakabaka obw'Abamedi n'Abaperusi. Ensi eno efugiddwa obwakabaka bwa mirundi nga 5-6. Babuloni ye yasooka okufuga ensi yonna obwezinge bw'ensi, niwabeerawo n'Obumedi n'Obuperusi. Danyeri ne bamufuula akulira bakatikkiro. Waggulu waliyo kabaka, wansi niwabeerawo bakatikkiro. Naye ng'ate yabakola ki? Ne kijja ekirowoozo eri kabaka nti amuwe okufugira ddala ensi y'Obumedi n'Obuperusi. Niwabeerawo abaali tebamwagaliza kubanga yali mwesigwa, bamuleetera ddiiru n'agaano zikola ki? Okuzikola. Naye omusajja ono tunaamuyitawa okumulemesa n'okutuuka ku kitiibwa kabaka kyayagala omuwa, tumunaamukola tutya? Nabaga nti okumusobola tujja musobola si walala wonna, si mu bino ebya bulijjo mu kumpanya, si wa mazima, si katumuyite mu mbeera z'okusinza ani? Katonda we gwasinza. Awo tujja mukola ki? Tujja mulippa, kwe kuyisa etteeka nti tewajja kubaayo kusinza katonda mulala okujjako kabaka ani? Kuulo. Okujjako oyo yaba akola ki? Yaba asinzibwa. Baamanya nti Danyeri ne bw'okola otya atalina mulala gwasinza okujjawo katonda owaki? Ow'eggulu. Bwe bwesimbu omusajja bwe yalina. Era lwakya lumu ne baga nti twagala oyise etteeka nti teri asinzibwa okujjako ani? Kabaka w'Abamedi n'Abaperusi. Libeera etteeka eri takyukakyuka eri abaki? Eri Abamedi n'Abaperusi. Era ne liyisibwa. Danyeri yasigala mwesimbu eri Katonda ne kabaka we. Yasigala asinza n'okusaba ku makya, mu ttuntu n'akawungeezi. Buli lunaku nga bwe yakolanga nga n'etteeka terinnayita. Kwekera kumanya ne baga nti tumulina katugende tumwabe, etteeka lyayise. Bwe liyita ne bamukwata, kabaka talina kyakkola, n'amukola ki? N'amuwaayo, n'asuulibwa mu bunnya obwaki? Obw'empologoma. Naye olw'okuba yali mwesigwa nga mwesimbu, Mukama yassaawo omukono gwe okuyita mu malayika n'akoma ku bumwa bwaki? Bw'empologoma. Danyeri n'ataasibwa. Naye bano abaali tebamwagaliza, abataali beesimbu, kabaka bw'ajjayo Danyeri okuva mu bunnya bw'empologoma nga Mukama amutaasizza, bano olwabasuulayo empologoma tezaabalinda na kukka mu bunnya kutereerayo, zaababakira mu bbanga ne zibakola ki? Ne zibataagulatagula, ne zibayuzaayuza bulererere. Kale no bw'obeera omwesimbu era omwesigwa gwe mwannyinaze muganda wange ne ku kampuni gy'oli, kabere gwe mwana omuto awaka, taata akutumye ku dduuka bakuwadde baalansi, ate gwe n'okumala tebadde baalansi. Kale ebizibu by'ogenda okufuna mu bulamu bwo toyisa bantu kulitalaba. Ayinza okuba bambi embeera gy'ayiseemu mu lunaku olwo yenzibu. Kale gwe bw'onooba omutaasizza, onooba omukoledde olunaku, era naawe Mukama ajja kulaba ng'ofuna ki? Olaba omukisa mu mirimu gy'ogenda okukola olwaleero. Kale nziramu okugamba nti obwesigwa n'okubeera obw'amazima mu nteekateeka zo n'emirimu gyo ebeera enkolayo, ebeera enkola yange. Teriyo kintu kigwanidde kusuuzaawo kweryamu lukwe, kulyamu Katonda wo lukwe nga toli mwesigwa era mwesimbu. Kiki ekyo? Nti mu kifo kya 0 emu otekewo 0 endala 3 ofune miliyoni ne miliyoni ozimbe ekizimbe. Bannange, erinnya litwala ebbanga okuzimba, naye tekitwala na sekendi kulyonoona. Kale njagala okutegeeza, beera mwesigwa, kuuma erinnya, tolisuulawo, kubanga mu kusuula erinnya lyo mu ttaka okuligalabanja nga toli mwesigwa ne Katonda woba omukola ki? Oba omuswalizzaamu. Kiki ekyo kinaakuleetera okuswaza erinnya lya Mukama Katonda wo?
walayira nti ogenda kukuuma kubeera mwesigwa mu bufumbo bwo, busente musajja bwakulimbye nabwo, kamotoka kakugulidde oswewa obwesigwa buweeyama mu maaso ga Katonda. Kiki ekyo kigenda okwonoonyesa erinnya lyo oswaze erinnya lya Mukama Katonda? Kale nkyene yaleero njagala okujjukiza nti bwonna bw'oba buli kimu ky'ogenda okukola, noonyanga okukola ekituufu mu buli ky'okola. Baleete amagezi gonna, ebikemo bikujjire, mu byonna noonyaamu okukola ekituufu. Bw'obeera ow'amazima era omwesigwa, kye kiraga okukkirizako oba oli Mukristaayo oba toli Mukristaayo. Era njagala okutegeeza era okujjukiza kino, teriiyo muwendo guyinza kusasula, teriiyo kintu kyenkanankana na linnya ly'ozimbidde ebbanga lyonna, kagubenga biliyoni na biliyoni ssente, erinnya lisinga ekyo. Mukama atusaasire, tukuume obuki obwesigwa, era tubeere abaki ab'amazima. Tunoonye okukola ekituufu buli ssaawa, buli kiseera. Mukama nkwebaza olw'omukisa muganda wange gwa mwannyinaze gwakkiriza okuwaayo olunaku luno lwaleero okutandikira naawe mu kyokuyiga kye tugabanye. Kakikole amakulu mu bulamu bwe, era kigabane ne banne bakirabe, balabe enjawulo mu ye, bagulumize erinnya lyo. Mukama omulungi ow'ekisa, nkwebaza olw'omukisa gw'otuwadde okuba abalamu, era omukisa gw'otuwadde ti olwaleero tubadde ku nsulo ey'enkya. Kati kye tulidde era kye tunywedde kyongere okukolera mu bulamu bwaffe. Bwe tuba nga tubadde beesigwa, tusaasire eby'emabega, tutandike olugendo olujja naawe. Omwoyo wo n'ekisa kyo bibeere ku ffe, katulabe omukisa gwe okuyita mu lunaku olwaleero, okwo kwe kusaba kwaffe n'okwebaza okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Yiga okutandika olunaku ne Katonda. Olwo nno ebisuubizo bye birabike gy'oli.